Banenya kutata Bobby abadde tudde naye wano. Embeera si nnungi n'akamu ku bituusewo munnange wali ku taata Bobby bye okubeera bambi nga nkulagako ko mu katambi oba nga nkubuulyako ko koza ate ne Sama Uganda babadde bava wali munnange ate e Masaka mu kkooti. King Saha alina munnange ate pulojekiti gy'ali mu kufumba esayidi oba oluyimba olupya esayidi eno. Kakati nno sigenda kubeera nga njogera bingi wabula kansooke nkutegeezeeko munnange wali ebiri mu kutambula wali imbu munnange taata Bobby ye muganda wange simanyi na kumanya naye nga nkyayongera munnange ate okunoonyereza oba okufuna munnange ate ebinaaba bisingawo ku bino munnange nja kubanga nkola ki nga nvaayo nga nkutegeeza naye nga wali embeera nga bw'ebadde jjukira nti nno babadde bava wali munnange ate mu kkooti e Masaka nga we byatambudde mu kkooti wali ebyaba ID Mutwe kw'ossa ate n'abalala munnange. Kakati nno babadde wali ku highway nga bali mu kudda munnange ate Kampala esayidi eno naye muganda wange embeera nga wali weebadde ebadde ya bunkeeke nnyo naye nga ye Sama Uganda ye alaga nti nno ali mu maziga nga bw'ogezaako okulaba akatambi kano kabadde kakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok. Wene ndyali mulamu naye nfa. Tata Bobby aliwa. Tata Bobby mmunoonyeeko. Banenya kutata Bobby abadde tudde naye wano. Banenya kutata Bobby tuva Masaka mu kkooti y'Abaganda baffe n'emmotoka yaffe nefunye accident nga tuli wano ekyengera batukoonye naye mutusabire abasinga bafa. Bw'etyo embeera munnange ate bwekyayimiridde ku Sama Uganda kw'ossa ate ne taata Bobby esayidi awo naye nno wali gempuliddeko muganda wange saagala kwogera nnyo bintu bye sitalinaako bukakafu munnange ngenda kubeera nga nvaayo oba nga ate nga nkuwa update enaaba esingawoko awo esayidi. Kakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko kansooke nkwongereyoko wali ku muyimbi munnange ate King Saha avuddeyoko wali ali mu kufumba munnange ate luyimba lupya esayidi eno era nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako abadde mu studio nga bw'ogezaako okulaba. Actually kw'ossa naako abadde awandiiseeko wali t-shirt gy'ayambadde kubaddeko ekigambo nti no another banga era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba ku t-shirt eyo. Ndowooza osobodde okutegeera munnange ate ku update eri mu kutambula ku muyimbi wo munnange ate King Saha. Bwe nti bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Nzikiriza nkomewoko mu maaso awo n'ebirala.